Ebikumi n'ebikumi by'Abasiraamu beeyiye ku kkooti ennaka okubawo nga abajulizi nga Amiru Umma Sheikh Kamoga ne banne abalala basomerwa ebisango. Ku ssaawa 3:30 ez'okumakya emmotoka y'amakomera ebadde ekulemeddwamu kabangali ya poliisi etuusinga muno mubadde Kamoga n'abalala era olufunye Abasiraamu ne bawaga. Angwaga Abasiraamu baduse okuyingira munda mu kkooti mwe baali basubira abantu okutwalibwa era olw'obungi bwabwe abamu balabiddwawo ng'ebigenda maaso babirabira mu madirisa. Kamoga ne banne oluvannyuma bagiddwa mu kadduukulu ka kkooti ne batwalibwa mu busenge bwa kkooti okusipuna emisango nga baakayingira mu kkooti kitwalidde omulamuzi eddakiika 30 okuyingira oluvannyuma lw'okuba nti Abasiraamu babadde bakyalekanira mu kkooti nga batendereza Kamoga. Abakwate basibiddwa mu kaguli era wano omuwabi wa gavumenti erina Ndoli n'asaba kkooti okubongerayo ku budde basobole okukola okulunyiza okumala. Asabye kkooti eno efundizeyo tusobozese omuwabi wa gavumenti n'oludda oluwali kubeera nga lukola kuggwawo okunoonyereza. Kino pulida abakwata akiwakanyiza ng'agamba nti gavumenti eri kukakodyako okubira abantu baabwe mu bisibe ebbanga eddene. There were investigations already conducted. Omulamuzi Timothy Romunye akkiriza okusaba kwa gavumenti n'agiwa obudde bw'atu n'abongerera okutuusa nga 12 omwezi ogujja omwaka guno. Kamoga ne banne bavunaanibwa emisango egy'okutemula Sheikh Mustapha Bahiga ne Sheikh Abdulkadir Limuwaya omwaka ogugulu n'okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujjo n'okutulugunya abantu. Wabula ng'omulamuzi tannabongerayo abamu ku basibe bawanise emikono okulaga okupulugunya kwabwe ku ngeri poliisi gye bayisaamu ng'abamu balaze n'enkovo. Munda mu kkooti Kamoga ayogeddeko ne bannamawulire n'akubiriza Abasiraamu okusigala nga bali bumu bakolerera emirembe. Muli bumu nga buli manywevu ffe tukyali bumu era tukyali banywevu ku nsonga eno tamuddirira abagamba okwawukana temumuwuliriza mubeere bumu ng'Abasiraamu bino byonna tujja bigikodoka inshallah. Abasibe n'okugenda ku muzikiti gw'e Kampala mu kalulu lunaku olw'enkya mu bonje mu jjuma ey'okwegatta. Era mbasaba Abasiraamu bonna mu ggwanga mugende musaale mu bungi e Kampala mukadde nga tugamba amiri omu mufuti omu sima amafuti 5 wadde 10. Wabula abadde bavaawo mpito nga Kamoga ne banne bagibwa mu kkooti olw'okuva Abasiraamu okumuyiikira nga baagala okumukwatako. Kamoga aziddwayo mu kadduukulu Abasiraamu basigadde balekanira waggulu okumala akiseera ekiwadde abasirikale obuzibu. Poliisi eyisa abakulembeze baabwe okubakakanya wabula nga butereri era basigadde bakyalekanira bagolo. Mubere bagumikiriza amazima gaba maki waliwo bahajati abalabiddwa nga beegayirira abasirikale b'amakomera okugenda okulaba ku bantu baabwe n'okubatwalira ku bintu wabula bakkirizaako bamu na bamu. Kamoga ne banne oluvannyuma balinyisiddwa bbaasi y'amakomera ne badizibwayo eruzira nga baakudda nga naku mwezi 12 omwezi ogujja. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.